Transmedia kochale ewamune Spotlight News Media yuta. Amanye ne usityo muhendo nga bulijjo ewamune Kiza Peter Spotlight News Media munnamaokota atera munnamawulire. Okusinga okubeerawo okuyomba nga omwana akola ki omwana awulira. Waliwo omuzadde oli nange yansobedde. Bwe yavudde ku ssomero n'agamba omwana naye kati kankubuuza. Labe engato gy'oyambadde ya mitwalo 10. None bega gato gati kyawo. Imagine ngavuma omusomesa. N'omwana namudamu namugamba naye wanange oba mami sente abasomesa zibaba waziragawa. Ticha ayambala ekigato ne bavuka ng'abaana bamwita n'ekigato. Amanya go tegasobola kugwawo. Kati omwana bwanyumiza ku mama bw'agenda kusomera ayagala okumanya ticha kigato yani. Then ate bw'avaayo na complimentinga nnyo ku kigato kyani mu kifo ky'ogamba omanyi oyinza okuwoleza omusomesa olusi tebaana basasula okitegeera. Nate nawe ne weeyongera okukuba emigo n'emisumaali n'omuliro n'olaganga abasomesa nga bwe bali ababi. Mu nsonga eyo teri musomesa atalina linnya.